President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency olunaku olwaleero ate nga President w'abantu eyalondebwa bannayuganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olunaku olwaleero ayitiddwa Ssaabasajja Kabaka mu miitingi gye yabaddemu ey'ekyama. Miitingi eno etabudde omukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga oluvannyuma lw'okutegeerako nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine asinkanye Ssaabasajja wano mu lubiri lw'e Mengo era nga kaakati baganda baffe mikwano gyaffe twongera obbajjukiza n'obbategeeza nti nno Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency mutaka eri mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka era amaze okuba nga atuukira ddala. Tweyanziza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okusiima n'okyaza omwana waffe His Excellency Decade President of Uganda essuubi lya bannayuganda ffenna gwe tutunuulidde okulaba nga tukola buli kimu ekisoboka tubaako kinyewo kye twegattako okulaba nga twenunula baganda baffe mikwano gyaffe twongera obbajjukiza n'okubategeeza nti akaseera ke kano akatuufu ke tulina okutambuliramu era ke tulina okubeeramu okulaba nga tununula eggwanga laffe era nga tulitambuliza ddala wamu. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okusinkana Ssaabasajja Kabaka kya muwendo nnyo, kya ssanyu nnyo, kituwa amaanyi, kituwa vibe, kituwa obuvumu, kitwongera okulaba omukwano gwaffe ne Ssaabasajja Kabaka tigutambulira ddala era mukama waffe nnyinimu tuli basiimu nnyo okuba nga otaddewo ensisinkano eno mwogenda okusinkanira Ssaabasajja Kabaka. Bannange tweyanziza nnyo mukama waffe Ssaabasajja Kabaka webale kusiima His Excellency ate n'omuyita mu maaso go. Bannange tuli basiimu nnyo nno, tuli basiimu ddala. Tusaba Katonda akwongere okutukuumira, tusaba oyo Katonda omu yennyini akwongere obuwangaazi, akuwonye abalabe bo ab'ewabweru n'ab'omunda ate era mukama oyo mwennyini gwe tusaba okulaba nga akusuusa obulwadde obukuluma obwakuzingako nga liri lwava tetwamanyayo wabula mube baava tubamanyi. Mukama yakuwa obulamu era yajja okukuuma abalowooza njagala muwandiikire Mayiga ebbaluwa nga mwagala kulaba Ssaabasajja Kabaka mu nnaku zino entono ennyo. Abalagira n'abambejja mukole bwe kityo, abaami b'amasaza mukole bwe mutyo, ab'amagombola mukole bwe mutyo, abakiise mu lukiiko lw'Emmengo mukole bwe kityo, abooluganda bokona b'emikwano mukole bwe mutyo, nammwe bannamawulire nammwe mukole bwe mutyo. Muteekeyo okusaba kwammwe nga musaba Mayiga. Bwe mulaba Ssaabasajja Kabaka mujja kulowooza nti lumbuye muyaaya. Muteekeyo okusaba kwammwe mujja tegeera kye tubagamba. Njala kusaba activists mwe n'abadde beekalakaase Kampala nga poliisi batawaanya. Nammwe munyambe munkole ekigambo kimu officially abaggwanga mujja bali e Kampala ne mwoyo gwa ggwanga mujje Buganda bumu. Njagala mukuwandiika ebbaluwa mugiwandiika officially mugitwale Mayiga mugete mwagala kusisinkana Ssaabasajja Kabaka. Then mwenna abantu bemmenye singa bamma access ku Kabaka temuddamu kumbuuza kikigenda mu maaso muki ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka mujja kuba mutegedde. Oza mutegedde bulungi nnyo. Kati nina ka video ke ndabazannyidde naye ka video kano ngenda kuzanya bu video bubiri ku busatu tusimbule video kuba tulina obudde butono nnyo. Official mwategedde kye bayita ekitiibwa nti mu Buganda kitegeeza babbi, ekyo mukitambuze kubanga bonna abasibuka Emmengo ab'ebitiibwa bonna babbi nkiddamu. Buli ali Emmengo mu ligimu ya Mayiga mubbi, babbi ettaka lya Buganda, babbi ebintu bya Buganda, baagala Ssaabasajja Kabaka afe basigaze ebintu. Ono omusajja bw'ati bwe yayogedde. I don't know Luganda, but this one hurt me a lot. When I was moving around and I saw people pointing at me, calling me Owechitiwa, I thought it was something nice. Later I was told it means you're a thief. I am not. Alright, ndoza mutegedde bulungi nti you're a thief. Kati muyina kye mutaagenderedde nange nakibuusizza amaaso naye mmaze ne nkitegeera. Ssaabasajja Kabaka bwe twambanja
ku mwaka ngaweze myaka 6 lwe bamukolera keeki ya coffin lwe yafudde wattu yasobola okuvaayo nga ali mu mbeera embi najja n'alamusa ku baganda era n'akola pate bulungi nnyo. Ssaabasajja Kabaka ono gwe bagamba Allah tukwebaza olw'obuwangazi bw'omuwadde obukola ku myaka 56. Ayi Allah tusaba obeere ng'omukulembera mu byonna omukozesa ebirungi nga byomukozesa ebbanga lyonna. Ayi Allah tusaba obeere ng'omukuuma ng'omusako obukuumi bw'omuwonya amaaso amabi omuwonya abakyamu. Allah obeere ng'omulaga ebirungi ebyereere era ng'oteeka amaato amalungi. Allah tusaba oteeka emikisa ku Buganda ne Uganda bonna. Allah tuteeka tuli wano mu maaso ga beene tukusaba Allah waffe wenyini bw'osala emikisa gyonna oyo yasobola okujja n'asala keeki ono ontasobola kulaba abantu oyo kati omanyi obulimba bubeera bulimba. Ssaabasajja Kabaka olwatuuka ku kisaawe press conference ne bazikolera Mayiga n'akola eyiye n'Ejjunju n'akola eyiye n'Enkira ne bakola zonna nga zina message emu ziblockinga Ssaabasajja Kabaka to appear anyone in the public okusinziira ku biragiro by'abasawo. Nkiddamu Jjunju yakola press conference ekiro ekyo kyennyini, Mayiga n'akola press conference ekiro ekyo kyennyini, zonna ne kumacha nakola press conference zonna nga zirimu akawakatirwa akagamba nti Kabaka tagenda kula abantu mbukubanga abasawo bamugambye talina kubeera mu bantu bonna nga zina ekinyusi kyekimu. Kati nakye nadde seetegereza kyenzo bagamba tutandike video. Omukulu ono yagambye nti Kabaka tajja kujja kulabikako ku matikkira olw'okuba nti amatikkira gano gagenda kubeera mu Lutikko e Namirembe mbwera Ssaabasajja Kabaka mu kkanisa e Namirembe. Ate era nga akyagoberera amateeka g'abasawo bw'atyo bwe yayogedde. Kati mu Buganda amatikkira gaba makulu nnyo okusinga amazaalibwa. Lwaki? Amatikkira mikolo gya nnono na buwangwa era gijjukira olunaku Ssaabasajja Kabaka lwe bamutikkirira ku Namulondo e Nnaggalabi Buddo. Kati emikolo egyo si gya kusaba mu kereziya oba muzikiti no. Basobola okujja n'omusabira nga bwe kibadde kibeera mu lujjudde nga bulijjo bannaddiini bajja. Neggwe okugamba nti specifically wagambye emikolo girina kubeera Namirembe tegivaayo era tegikyuka. Ndi wano tegeeza Abaganda nti nnyinimu Ssaabasajja Kabaka yalina obuyinza okukyusa omukolo gwonna waba gwagalidde. Era emikolo gy'amatikkira egisinga obungi gibaddenga mu Lubiri e Mmengo. Era omukolo gw'amatikkira gwa buwangwa na nnono si gwa ddiini. This is to remind Baganda and Ugandans. Amatikkira si ga ddiini, ga nnono. Era n'ebikulu byonna ku olunaku bibeera bya nnono si bya ddiini. Ekyo si kyekinyusi. Ekinyusi kiri ludda wa. Yagambye nti emikolo egiriwo tegisobola kukyuka mbu kubanga gyateereddwa mu kkanisa tebasobola kukyusa. Njagala mwewuliremu akokokka. Naye alina we yagambidde nti tebasobola kukyusa mikolo egyo gizza mu Lubiri kubanga obudde butono mbw ate tukyuse mikolo mbukubanga Kabaka yakomye. Mwena temwakiwulidde ekyo. Kyenjagadde muwulire bulungi nnyo. Tetusobola kukyusa mikolo mu kubanga Kabaka yakomyewo. Nzize mbasomesa mu program Embulimbulange Emmengo nti akambi kana akasajja akanyalwanda kakyusa obwakabaka bwaffe okubujja ku bulombolombo n'ennono ng'obwakabaka bwaffe kabufuula bwa bizinensi. Kati kino ekikolwa kye yakoze okuteeka amatikkira ku kyaki y'e Namirembe oba ku Lutikko e Namirembe
agirawo ddala ennono eri y'amatikkira kubanga ku matikkira bakola emikolo mingi nnyo mwenna mwali temufunye message eyo mwenna mwali temufunye message eyo omanyize bwe mbeera kuno nga nvudde ku live kuno nzira ku website n'enzira ku n'entuganyula ebintu bino byonna kati mwenna temwategedde kana akasajja siroole kagenda kajjawo ennono za Buganda kati n'ekyo kakikoze kakijjewo nga temutegedde njala muliza ka video kano muwulire nti tetusobola kukyusa mbolokuba kabaka yakomye mbolokuba kabaka yakomye mwewulireko ebigambo byange biba bitono Omulabirizi w'Ennamirembe yafulumiza n'enteekateeka bamaze okwetegeka essaala zitegekeddwa abayimbi beetegese katoyinza gamba mu nnaku zino entono bwezi nti ate atujjuludde tugenze mu lubiri kuba kabaka akomyewo kabaka wakiwulula okiwulire kyenjagala kyokka mu ka vidiyo kano mbukuba kabaka akomyewo munyalanda gwe ng'omanyiira omanyize I pay attention to details kino nadde sikyetegereza mu kusooka omukolo gw'omatikkira gwa nnono so si gwa ddiini kino nadde sikyete akasajja kamanyirira ddalira ekikulu kanisa tekyuka entebe zisangibwamu abayimbi basangibwawo bakubisomesa ebyo tebavaawo kanisa tebeeramu tenti tewali kisobola kugamba tekigenda kukyuka mu buwangwa bwa Buganda Ssaabasajja Kabaka yenna nnyini mukolo yasalawo nti gubeerawo oba tegugenda kubeerawo gukyuka era gukyuka bw'abanga nnyini gwe yakomyewo n'agamba nti n'omubulookinga nga gwoyina ebigendulwa bye tuyagala abantu balabe Ssaabasajja Kabaka jjajja olimbo ojja muleeta kati demonstration worldwide Mayiga you must resign Kabaka to be safe Mayiga you have to resign by all means abali e Kampala oba oli wa Masaza oli mu Mbejja oli wa Magombola oli wa Kimwe nakati Mayiga must resign obulamu bwa Kabaka Mayiga bw'atavaawo Kabaka mufu kankabadde mukawulire bulungi nnyo mukawulire bulungi nnyo ng'alengeza Ssaabasajja Kabaka Omulabirizi w'Ennamirembe yafulumiza n'enteekateeka bamaze okwetegeka essaala zitegekeddwa abayimbi beetegese katoyinza gamba mu nnaku zino entono bwezi nti ate atujjuludde tugenze mu lubiri kuba kabaka akomyewo kabaka ye muyima w'olutikko y'Ennamirembe oba Dickson akimanyi era kanisa eyo yazimbibwa Ssekabaka Dawudi Chwa ekyamazima era kabaka wa Buganda ye muyima w'ekkanisa y'Ennamirembe n'olwekyo tetujja kuva mu kifo ky'ekkanisa ekyalangirirwa edda waddenga kabaka waali ebya visa ab'omutimbagano bwe baayagala okubisavuwaza kabaka abadde wakudde okuva e Namibia nga 21 eyali enteekateeka y'abasawo era yali enteekateeka yaffe naye bali ab'ekifo kabaka waabadde bwe baalaba nti ennaku kubanga omukungu e Namibia bamuwa ennaku 9 e Namibia bannayuganda tebeetaaga visa era bw'ogenda e Namibia mu passport temuba visa naye bw'otuuka ku kisaawe bw'otaba mukungu kati nga gwe Namakumbi toli mukungu gwe bakuwa sabbiiti 2-3 oveeyo ofulume bw'obeera omukungu bakuwa ennaku 9 kati bo baabikola mu ngeri era ng'abakozi ba gavumenti bwe babeera nnaku 9 zinaggwa kati akyayira ennaku 2-3 aleme kuyita ku kisaawe ng'ennaku ziweddeko naye kabaka ye yali amaze okuteekateeka okudda naffe nga tukimanyi nti akomubeera nga tuteekateeka okudda era singa twali twagala nti bamwongere ennaku sirowooza nti waliwo engeri yonna gye bandigaanye bonga bo mbu baali bamanyi kabaka akomwonge ennaku z'omwezi 2 mmeka muziwulidde bulungi nti era ab'ekifo kiri bakimanya nti ennaku ziweddeyo Ssaabasajja Kabaka ng'alina okudda mbwera singa bo baali baagala ennaku zeeyongerezeeyo tewali kyali kibagaana kukola kikwongezaayo ennaku bonga bo kati gweyagala tugamba wasanyakawo Charles Peter Mayiga Saloga Mulengejja gavumenti ya Namibia ebiwandiiko bye yawandiikaga tegenda kwongezaayo ennaku za Ssaabasajja Kabaka okubeera mu ggwanga eryo
gwe nannyini gwange eryo okola ngaani mu migration ya Namibia omanyi nabagamba bw'oba oyagala okumanya omusajja owakabano muwa akazindaalo agenda kwekuba ggoolo yekka yekuba ggoolo mwenna mwamanya eggwanga lya Namibia lyawandika nga tegenda kuzza bujja visa ya Ssaabasajja Kabaka kati ate onaagamba mbu tewaali kisobola balemesa kukola ki kuzza bujja visa ya Ssaabasajja Kabaka ekyo si kyekikulu nti omulabirizi w'ennamirembe tasobola kukyusa nteekateeka bo gye baateekawo already olw'okuba mbu Ssaabasajja Kabaka akomyewo mukulu okumanyiranga okututte ku level ndala nnyo mukulu mayiga okumanyiranga okututte ku level ndala nnyo njagala nkabaddiremu mulundi gumu mukawulye bulungi nnyo omulabirizi w'ennamirembe yafulumiza n'enteekateeka bamaze okwetegeka essaala zitegekeddwa abayimbi beetegese kati oyinza kugamba mu nnaku zino entono bwe ziti ate atujjuludde tugenze mu lubiri kuba Kabaka akomyewo Kabaka mbu tezibasobola kujjulula nteekateeka yaabwe olw'okuba Kabaka akomyewo boyo omanyiira ate kati ennaku zino tomanyire weeweta mpisi kundi tetugenda kulwawo kati ab'ebitiibwa bulijjo mbagamba wano nti abantu b'ebitiibwa mubeegendereze nnyo naddala b'ebitiibwa bali e Mengo abantu b'ebitiibwa mubeegendereze nnyo naddala bali e Mengo nabagamba omusajja ono yagamba nti agenda kulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abantu be ndowooza kansooke nkwateko wano nga sinagenda waawo mukimanyi nti buli semina oba omusomo gutegekebwa Mayiga ne Mengo guli politically motivated to fight Robert Kyagulanyi Ssentamu and the National Platform. Buli musomo Mayiga gwateeka nti asomesa b'amasaza b'amagombolola simanyi basajja ba Kabaka simanyi bataka babika guli politically motivated nga balwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kubadde mukimanyi kubanga abatuuze n'abagamba nti ssente zonna ze tulimu ebintu byemubbye singa gavumenti ekyuka buli omu agenda kubanga takyalina kyalina n'avaawo n'abagamba nti gwewalabyeko y'omwana tulina kuwagira mu 7 tuve ku bali abavuuka baagala okukyankalanya Obuganda gy'emisomo gye basomesa abantu bonna okubategeeza bino nti mbadde nze ebibagamba nti Mayiga alwanyisa Kyagulanyi National Platform direct. Waliwo omukulu wagwansibirwa ono oba muzzukulu ndowooza mwana we yaliko Katikkiro wagwansibirwa yakubwa amasasi omuvubuka Senkaatuuka yamukuba amasasi n'amutirawo ku kyankalanya ttaka lya Buganda. Kati omwami no bwe yabadde nga afundikira omusomo guno Mayiga gwe yamutumyemu ogufundikira awulira ebigambo wagwansibirwa byayogedde naye wagwansibirwa mwabeeyita ab'ebitiibwa mwenna dateline ni history. Ebigambo ngenda kuzanya vidiyo eno weewulira ebigambo bino wabula nina omukubi w'essimu agenda okwambula mulyoke mutegere kye bayita ebitiibwa bibino omuntu bonna bafu. Wulira byayogedde vidiyo eno mwade mwagira byekodda ne mulyo byayogedde. Bw'abaddagala olusirika lw'abaami b'amasaza omumyuka ow'okubiri owa Katikkiro Oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa asabye abaami b'amasaza n'abantu ba Kabaka yonna gye bali okuboola bw'abaddagala olusirika lw'abaami b'amasaza omumyuka ow'okubiri owa Katikkiro Oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa asabye abaami b'amasaza n'abantu ba Kabaka yonna gye bali okuboola omuyiza mulondo kubanga bangi beefuula abaagala Obuganda ate nga be balabe ba bonnambeemu. Omuntu oba wakibiina ki oba wakibiina eki bw'ajjanga Wakabaka ekitiibwa n'Obwakabaka mumwanirize ku mbuga naye oli nga tumumanyi ne banne bakulembera ng'asazeewo okola ebyaddiikuula temukolagana naye tubaboole ate sikubaboola kwokka tubabuulire eyo gye tuwangaalira tebakola kituufu era tugabe n'abantu abalala tebakolagana nabo era mumudde bulungi oyo
ye gwe bayita Wagwansibirwa. Kati mukulu Wagwansibirwa ono omusajja omumanyi bwe yayogera ebigambo bino wavaayo statement gye wakola ki statement gye wayogera bw'oyogedde ebigambo ebyo kubanga semina ze musomesa abantu okuboola Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mugamba abantu bano bagende ku byalo ku magombola nga batandika okudi campaign ga Robert Kyagulanyi Ssentamu omuganda nga muwagira omusajja Omunyarwanda naye Omunyarwanda bino byakola temuvange wadde okukola ku statement wadde n'emu. We shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but politics is about to Mukamwa. Now if you say, we shall crush. All right. Mukulu Wagwansibirwa wali owuliddeyo omuntu yenna nga wa kibiina kya National Platform of People Power nga vvola Ssaabasajja Kabaka obanga amuvuma obanga akola ki njagala otuleetera obutambi nga bubiri nga boogera ku bigambo nga Museveni byayogera awo tuleke tukakase nti mugenda kuboola omuntu naye njagala kuga ekigambo kimu ogenda kuboola mukazi wo abaana bo jjajjawo sengaawo nga bwe baaboola jjajjawo mu yali abuzabuza ettaka lya Buganda kubanga ffe abazzukulu b'omwaka guno tuli bazibu mukko olw'ensonga zino wammanga. Abaganda bagobeddwa ku mataka abasajja Abanyarwanda abakulira mu gavumenti ya Museveni tovangayo kwogera nga jjajjawe yakola ekikolobero omusajja Senkaato n'amukuba amasasi agamujja mu nsi naawe awoyolekedde kubanga mulina okukimanya nti Museveni ne gavumenti ye bebakyasinze okutta abantu nga n'ennaku gye zivudde katono mugamba nti abaagenda okwekalakaasa ku lwa Ssaabasajja Kabaka gwe mwali muwaŋŋangusizza afiireyo musigaze ebyapa by'amataka bye mwakyusa anda Buganda Land Board ne mbiteeka ku private middle land ne mutunda amataka ga Kabaka nga mwagala afiireyo sebo kati ba demonstrators abadde beekalakaasa okuza Ssaabasajja Kabaka be bakyamwagala baboola ekyo nakyo nkikugambye era n'ogaa nti oyagala basapootinge ekibiina oba omukulembeze yenna atayisangamu ayagala Obuganda teri mu nsi muno muntu asobola kwagala Buganda nga Baganda ekibi kyogerwako enkolo mmere kati njala kugamba ekigambo kino mukulu Museveni tayagala nko Buganda era yali mu lukunta Ssaabasajja Kabaka nga akozesa mmwe kennyini mukulu njala sooka kubuuza Museveni ayagala Kabaka nga mufunga akozesa mmwe mwali mugamba ekigambo ki era video ziruddawa nk'ogamba nti tuvoola eza Museveni weeziri fengaffe Abaganda tulwanidde Kabaka mpaka lumusesemi gy'abadde oyagala tugamba nti ekyo kibi gwe nga gwe yeeyita omumyuka wa Katikkiro bannamba mmeka njala kubuuza osobola okujjonjola Abaganda bonna lwaki Museveni yajjako Buganda ku maapu ya Uganda nga teriiko Wagwansibirwa osobola okunnyonnyola Abaganda lwaki Museveni yajjako Buganda ku maapu ya Uganda teriiko taliti Buganda teriiko Wagwansibirwa osobola okumbulira lwaki Kampala bamujja mu Buganda ntali mu Buganda gwawoza mbu byogerako tubinako mutono osobola okumbulira lwaki Buganda teri ku maapu ya Uganda osobola okumbulira lwaki Kampala Museveni yajijja mu Buganda osobola okubulira Abaganda ani yatwala mayiro 9 era mayiro 9 kaliko baani temwakagabana ne Museveni wagwa Museveni ne banne nammwe mumabba mayiro 9 osobola okumbulira baani abakatwala era kuliko baani abakatudde ku Banyarwanda basajja mwolekerawo okumanyira Obuganda n'Abaganda kati Wagwansibirwa ebiseera bisinga ffe twagala kwogera nga tulina bwino tetwagala nnyo kukola ki baga nti waayiriza abantu ankoteera essimu eno jjajjiwulira temukuba ssimu musooke mundeke anti oli wa kitiibwa njagala ensi ewulire
Sebo je baleko mukulu kale yongeza ku ddoboozi maze okwadressing ensonga zino ono omusajja yeyita ow'ekitiibwa ng'ate baffera batudde Mmengo tegeeza ensi kikyali Essebo webale nnyo byoweereza Essebo tusiima byoweereza kubanga nze nkufoolonza okumala ebbanga 1 minute nida katono njagala mu recording akatambi kano wano mukasaasanya ku mutimbagano gwonna anti ekiyitibwa Mmengo kitegeeza babbi mugenda kakasaba ebitiibwa nono nesuba Katikkiro wakusatu wakubiri eyayogedde mbu simanyi tuvoola Buganda kumbe yomu ku baffera bali Mmengo abatayagala Buganda abatayagala Kabaka akomewo kubanga babbi ebintu bya Buganda bimalawo kati ono agenda baletera bwino mugenda kutya mukama agenda maaso kale ngena kubeera brief ku byenjogerako naye kwogera ku Katikkiro oyo Waggwansibirwa Vice Katikkiro ndooza Katikkiro owokubiri owokusatu mwami Waggwansibirwa musisinkana mu 2012 ng'atunda ettaka ebuwaya ku nnyanja alina ettaka ebuwaya ku nnyanja ng'akola ne bamuyita Stephen Mwanje nga bali ku BCF Bridge Credit Finance okumpi ne post office abasinga obungi mumanyi akaduuka akaggalawo alikagaba hawula ssente Bridge Credit Microfinance kaalingamu mwami bamuyita Stephen Mwanje nga yakulira Rotary Club ey'omu Kampala ne Waggwansibirwa n'omuyindi bamuyita Shibara nga balina ensonga zezo Ssaabasajja Kabaka asiimye okusinkana His Excellency the Deputy President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine. Tweyanza nnyo Ssaabasajja, tweyanza nnyo mukama waffe, tusaba Katonda akulembere olutabaalo luno era buli kimu kitubeerere kya buwanguzi. Kajwi Fred Lumbuye nawe tweyanziza nnyo.